abooluganda twebaza Mukama okuba nti atuleese wano mu kusinza kuno Mukama kwagenda okutusobozesa tumwe okuba nti atusobozesezza okujjawo ekiro ky'enkuba kibaddeyo ate era ne tuwonga bannaffe abakyali mu nteekateeka ezijja nabo Mukama abasobozesa okujja bannaffe abalwadde nabo tubateeka mikono gye tusobole okubasiika kaseera kano ambasabe tuwongewe tusobole okutandika okusinza kwaffe Mukama Katonda omulungi twebaza okuba nti atuleese wano esikukolwaleero n'otuleeta mu maaso okusinza okutuwuliza Mukama tusaba omwoyo wo atuke wakati mu ffe atuluŋŋamye atulage ebyokukola ebituufu agonze emitima gyaffe ng'omuddu wo Alex agenda kutubuulira ebigambo ebirungi era tusaba buli kinoomu ali wano omutima gwe gonze n'amatu ge gaggule ku bwa Yesu Kristo tusaba. Amiina. Abooluganda katugolokoke tutandike okusinza nga tuyimba oluyimba 145 gwe wekka ataggwaawo.
ebyetagibwa olw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira Katonda naffe kakano. Ayi Kitaffe ayinza byonna, era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe ziwula. Tugoberera nnyo okwegomba n'okulowooza by'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe, Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abaatulokoona kwabwe, obazze ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutandula leero okwegendereza nga tukutiddwe nga tukubula ekituukirivu, erinnya ly'ettukuvu littenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna ey'ow'ekisa ekingi, otusaasire ffe otusonyiwe ebibi byaffe byonna, otuwe ebbanga okulongoosa obulamu bwaffe, era otuwe ekisa n'essanyu obw'omwoyo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, litukuzibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya leero, tusonyiwe okwonna kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamya emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ffenna awamu ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Tutendereze Mukama. Mukama litenderezebwe. Katutuule mu bifo byaffe tuwulirize ebitundu. Ekitundu kyaffe kisooka kigenda kuva mu Bassekabaka eky'olubereberye essuula y'omukaaga. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'11. Bassekabaka eky'olubereberye essuula mukaaga okuva ku lunyiriri olw'11 bagamba bwe bati: ekigambo kya Mukama ne kijjira Sulemaani nga kyogera nti, eby'ennyumba eno gy'ozimba bw'onootambuliranga mu mateeka gange, n'otuukiza emisango gyange gyonna, n'okwata ebiragiro byange byonna okubitambulirangamu, kale nnaanywezanga ekigambo kyange naawe kye nagamba Dawudi kitaawo, era nnaabeeranga mu baana ba Isirayiri, so sirekenga bantu bange Isirayiri. Awo Sulemaani n'azimba ennyumba n'agimala. Tugende ku lunyiriri olw'23. Bassekabaka eky'olubereberye essuula mukaaga olunyiriri lw'23. Era banyuma okwogera n'akolawo bakerubi babiri ab'emiti egy'emizeeyituuni, buli kerubi obuwanvu bwe emikono 10, n'ekiwawaatiro ekimu ekya kerubi kyali emikono 5, n'ekiwawaatiro ekyokubiri ekya kerubi emikono 5. Ekiwawaatiro ekimu okikoma n'ekinnaakyo bwe kikoma ebbanga lyali emikono 10, ne kerubi owookubiri yali emikono 10. Bakerubi bombi ekigero kyabwe kimu n'embala yaabwe emu. Kerubi omu obugulumivu bwe bwali emikono 10, n'obwa kerubi owookubiri bwe butyo. N'ateeka bakerubi mu nnyumba ey'omunda, n'ebiwawaatiro by'abakerubi byali bibambiddwa bwe bityo, ekiwawaatiro ky'omu n'okukwata ne kikwata ku kisenge eruyi, n'ekiwawaatiro kya kerubi owookubiri ne kikwata ku kisenge eruyi. N'ebiwawaatiro byabwe ne bikwataganira wakati w'ennyumba, bakerubi n'ababikako zaabu. N'ayola ku bisenge byonna eby'ennyumba okwetooloola enjola z'abakerubi
n'enkindu n'ebimuli ebyanjulukuse munda n'ebweru, ne wansi w'ennyumba n'abikkako zaabu munda n'ebweru. N'awayingirirwa awayimbibwa okwogera, n'akolawo enzigi ez'emiti egy'emizeeyituuni. Akabuno n'emifuubeeto byali kitundu kyakutaano kya kisenge. Awo n'akola enzigi bbiri ez'emiti egy'emizeeyituuni, n'azoolako enjola bakerubi n'enkindu n'ebimuli ebyanjulukuse, n'azibikkako zaabu, n'ayaliira zaabu ku bakerubi ne ku nkindu. Era bw'atyo n'akolera omuzigo ogwa wankaaki wa yeekaalu, emifuubeeto gya mizeeyituuni, ne ku kitundu ky'ekisenge ekyokuna, n'enzigi bbiri za miberoosi, embaawo zombi ez'oluggi olumu nga zikyuka, n'embaawo zombi ez'oluggi olwokubiri nga zikyuka. N'ayolako bakerubi n'enkindu n'ebimuli ebyanjulukuse, n'abibikkako zaabu eyayingirizibwa ku mumuli ogw'enjola. N'azimba oluggya olw'omunda n'embu 3 ez'amayinja amabajje, n'olubu olw'emiti egy'emivule. Ne basaawo emisingi gy'ennyumba ya Mukama mu mwaka ogwokuna mu mwezi Zivu, ne mu mwaka ogw'ekkumi n'ogumu mu mwezi Guli, gwe mwezi ogw'omunaana. Ne bamala ennyumba mu bitundu byayo byonna, era ng'embala ya yonna bwe yali, bw'atyo yamala emyaka 7 okugizimba. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomye awo. Ngenda kusoma Zabbuli ya Dawudi ya 7. Tukwebaza Ayi Katonda, twebaza kubanga erinnya lyo liri kumpi. Abantu boogera ebikolwa byo eby'ekitalo. Bwe ndiraba emiro ebyeteekebwawo, ndisala emisango egy'ensonga. Ensi n'abantu bonna abagituulamu biweddewo. Nze nsimbye empagi zaayo. N'agamba abeegulumiza nti, temwegulumiza, n'ababi nti, temuyimusanga jjembe. Temuyimusanga waggulu jjembe lyammwe, temwogereranga n'ensigo kakanyafu. Kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba, newankubadde ebuwanjuba, newankubadde obukiikaddyo, naye Katonda ye mulamuzi. Ate owaaza wano n'oli n'amugulumiza, kubanga mu mukono gwa Mukama ekikompe mwe kiri, n'omwenge gwamu guliko ejjovu. Kijjudde obutabuddwamu, n'akifuka mazima. Engonda lyako ababi bonna ab'ensi balikutamira, balirinywa, naye nze n'asanyukanga emirembe gyonna, n'ayimbanga okutendereza Katonda wange. Era amaanyi gonna g'ababi n'agazikirizanga, naye amaanyi g'abatuukirivu ganaagulumizibwanga. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo nga bwe kitaabeeredde, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriwa emirembe n'emirembe. Ekitundu ekyokubiri kivudde mu bikolwa by'Abatume Sura 12 kutandikira ku lunyiriri olusooka. Bikolwa by'Abatume Sura 12 egamba bw'eti: mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agolola omukono okukola obubi abamu ab'omu kkanisa, n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Obwe yalaba Abayudaaya bakisiimye, ne yeeyongera okukwata ne Peetero.
z'ennaku ez'emiggala tezitannazimbulukuswa. Bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera, n'amuwaayo eri abasirikale 16 okumukuuma kinnabaana, ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo Peetero n'akuumira mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikira okumusabira eri Katonda. Ku lunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwalayo, mu kiro ekyo Peetero yali nga yeebase wakati w'abasirikale 2 ng'asibiddwa n'enjegere 2. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Laba malayika wa Mukama n'ayimirira waabwe okutangaala ne kujjula ekisinga. N'akuba Peetero mu mbiriizi n'amuzuukusa, ng'amugamba nti, yimuka mangu. Enjegere ne ziva ku mukono ne zigwa. Malayika n'amugamba nti, weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo, n'amugamba nti, yambala ekyambalo kyo ongoberere. Olunyiriri olw'omwenda n'afuluma n'amugoberera, so teyamanyanga nga bya mazima malayika by'akoze, naye yalowooza nti alabye kukwolesebwa. Bwe baayita ku bakuumi abaasookerwako n'akokubiri, ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga, ne lubaddukirako lwokka. Ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu, amangu ago malayika n'amuleka. Peetero bwe yaddamu n'agamba nti, kaakano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anziya mu mikono gya Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya. Olunyiriri 12. Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu eyali nnyina wa Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makko, bwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basaba. Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba, erinnya lye Loode. Bwe yategeera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo luggi olw'essanyu, naye n'ayingira mbiro n'agamba nti, Peetero ayimiridde ebweru ku luggi. Ne bamugamba nti, olaluse, naye n'akkiriza nti weewaawo. Ne bagamba nti, ye malayika we. Naye Peetero ne yeeyongera okukonkona. Awo bwe baggulawo ne bamulaba basamaalirira. Naye bwe yabaweenya n'omukono okusirika, n'ababuulira Mukama waffe baamuggye mu kkomera. N'agamba nti, mbuulire ebyo Yakobo n'abooluganda. N'avaayo n'agenda mu kifo awalala. Kitundu kyaffe kyokikomya. Abooluganda katugolokoke tuyimbe oluyimba 152. Weebaze gwe emmeeme yange. Thank
n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebonawona, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwe obulokozi bwo. Ayi Mukama yambaza, ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Otuwulire n'ekisa kyo bwe tukoola. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Sanyusa abantu b'abalonde. Ayi Mukama lokola abantu bo. N'okusaba obw'omukisa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula gweka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose mu mitima gyaffe munda. So totujja ku mwoyo gw'omutukuvu. Ayi Mukama tukwegayirira n'omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otugye mu kabi konna ak'ekiro, olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katukakane mu bifo byaffe tweyongere okusaba. Mukama bebaani bokkiriza okuleeta wano olwaleero. Twebaza abantu bangi Mukama bawummudde tebalina bulamu, abalala balwadde, naye ffe twagala okwebaza. Byansusso tukwebaza okutumazaako wiiki nga tuli balamu. Tuwaayo Mukama eggwanga lyaffe lino lye tulimu, sookera ddala nga tuwaayo Prince Charles n'abalangira n'abambejja abalala abali waggulu ku ntikko abatukulembera. Yongere okubakuuma era n'okubakozesa emirimu nga bagitwala mu maaso n'okulaba awali obwetaavu mu bantu bonna mu mawanga gonna nga bwe balina omukisa ogw'okugenda nga babuna. Batunuleyo ne Uganda. Mukama tuwaayo pulezidenti w'eggwanga lino ne baminisita be bonna baakola nabo, Sunak, nabo bongere otuteeseza okuba ebintu ebisinga okutugasa ffe ng'abantu aba bulijjo mu mbeera zaffe. Twongedde okuwaayo obwakabaka bwaffe, kabaka waffe Muwenda Mutebi ne Nnaabagereka, omulimu gwe bakola mu ggwanga lyaffe kusinga eri abakyala n'abaana. Twebaza olw'abaana be basobodde okuweerera ne basoma bakateeyamba n'abantu abalala bagafaanana bwe batyo. Naye Mukama kye twagala okwongera mu ggwanga lyaffe bwe bujjanjabi, by'ebyokulya eri abantu. Mukama ffe newankubadde nga tuli wano tetusobola kutuuka ku buli muntu, naye gw'osala amagezi ng'oyita mu bantu okufunira abaana ebyokulya n'ebyokunywa n'eddagala. Omuntu n'afa ekintu ky'atandifudde. Naffe newankubadde nga tuli wano naye nga tulowooza twagala kuddayo naye nga tetusobola olw'ensonga ng'ezo: obutemu, abaana okwebwa obutwa n'abantu aba bulijjo, abantu abalina omugaso nga waliwo Mukama omwami omuyindi awola ssente nakuyamba osobole okukola ebibyo, naye nga naye bamussa emyezi ebiri emabega. Kiki kyo? Tusaasire okakkanya omuyaga ogwo. Twagala Mukama okuwaayo era eggwanga lyaffe olukyusize ng'era ensi endala bwe wazikyusiza. Tubeere okukwata ebisinga okuba ebirungi so ate ebitali birungi. Twongere okuwaayo era n'okwebaza olw'abaana baffe Mukama, bowadde okusoma wano, abalala nga bafunye
degree n'abalala nga bakyatambuza emisomo twebaza n'abalala abatasobodde Mukama obafunire ki ekyokukola wenga bw'osiima. Twagadde okuwaayo abalwadde abali mu Uganda n'abali wano. Mukama otuuke buli wamu okole abasawo kye batasobola kukola obajjanjabe. Njagadde okuwaayo omukyala Eva Nsubuga mu kiseera kino nga maama we bamulongoosezza nga tali mu mbeera nnungi. Weebale kubanga wamukomezzaawo engulu. Ensonga ze zonna ezisigadde ozimanyi. Oyongere omujjanjaba. Yongere okuwaayo ne mutabani waabwe era aba mutabani waffe mu kiseera kino nga naye ali mukuumizibwa ng'ategana n'omubiri. Naye Mukama tunula osaasire omwana omuto ng'oyo. Kiki kyo byonna Mukama tubikwasizza. Twagala okuwaayo abantu bonna Mukama abafiiriddwako abantu baabwe abali mu nnaku ey'ekitalo. Oyongere Mukama okubanyiga ebiwundu ate era ebizibu ng'ebyo bitutuukako tunaddukira eri ani? Era tujja kuddukira eri ggwe. Obanyiga ebiwundu, obasaasire, obasangula amaziga. Kati katwongere okusabira ekkanisa yonna. Katonda waffe Yesu omulungi, tuyimusa ekkanisa ya Kristo mu maaso go, Kabaka w'abakabaka, nga tukwegayirira nga tukawula Omwoyo Omutukuvu okukoma ku bulamu bwaffe, okutwambaza ennyonta n'enjala ey'okusaba, ennyonta n'enjala ey'okuŋŋaana abantu. Mukama Katonda wange tuddemu okwagala Katonda awaali okusuula okwagala okwasooka. Omwoyo Omutukuvu tusaba omwamire emitima gyaffe, otukuse ekigambo kyo Ayi Kabaka w'abakabaka, kubanga ogamba nti bwe tunaanoonya obwakabaka bwo okusookera ddala n'ebirala byonna binatwegattako. Mukama Katonda omulungi, tuyimusa Ayi Kabaka w'abakabaka abaana baffe mu maaso go, tubawongera ddala mu musaayi gwo. Taata Kabaka w'abakabaka, omubi ng'ayita, embeera ezitali za butuukirivu Kabaka w'abakabaka nga ziyita wano ne wali. Ayi Katonda wange Mukama, tusaba abaana baffe obataase, obabikkeko omusaayi gwo, bataase okuva eri buli pulaani zonna embi ez'omulabi Sitaani z'abadde aseetinga eri amagenda gaabwe. Tuleeta emisomo gyabwe mu mikono gyo Ayi Kabaka w'abakabaka, nga tusaba obambaza amagezi, kubanga oyogera mu kigambo kyo nti abaana baffe banaayigirizibwa ggwe Mukama. Era n'ogamba nti onoobawa n'ebirungi era n'emirembe gyabwe ginaaba mingi nnyo Mukama. Taata kyetuva tusaba obasanyuse, abaana baffe bayige okusanyukira mu Katonda, basanyukire mu ggwe Mukama, essuubi lyabwe libeere mu ggwe Katonda omulungi. Era ne mu kiseera kino Mukama kyetuva tuyimusa abantu baffe bonna Mukama mu kanisa bali wano n'abatasobodde kubeerawo, tubawongera ddala mu musaayi gwo ogugayika ku nsaalaba e Gologoosa. Mulimu abakosefu, mulimu abalwadde Mukama Katonda ng'ogamba kurema emigojo tuwonyezebwa. Tutuma ekigambo kye kiwonya, kye kiba kiwonya. Ayi Katonda wange Mukama, golola omukono gwo gunyige buli kiwundu kyonna eri abo bonna abalumizibwa Mukama. Tuwulidde Mama wa birungi Mukama, mukomeko n'omukono gwo guwonya. Era eriyo n'abanafunga mami waffe Mami Christine Ssekirembwe, naye tumuteeka mu maaso go Kabaka w'abakabaka, oyongere okumuwonya, kubanga Katonda wange gwe Katonda wekka asobola okuwonya. Wayiwa omusaayi gwo ffe tubeere balamu Ayi Kabaka w'abakabaka. Taata Kitange Mukama, tunakusinza ne tukugulumiza. Tuleeta n'abakulembeze baffe bonna, tuleeta n'abantu bonna Mukama abali mu makomera abanyigirizibwa Kabaka w'abakabaka. Ayi Katonda wange Mukama, obawe oluyimba olujja. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama twongedde okuwaayo ekkanisa zaffe eziri wano, ey'Ewotalu, Greenwich n'eno mutuyimiridde. Twebaza olw'omulimu ogukolebwa n'obuweereza.
Reverend Woodland Njaba wawo omukisa nakulunga natwala ekitiibwa kituyinza kumalayo kwebaza naye nga ne mu kiseera kino yatandikiddewo n'omulimu aweereza wamu aweereza wala newankubadde nga okusabisanga nga bizibu naye twebaza wetwogera abaabo abalala twebaza olwakala zaffe eziweereza mu kanisa muno lwaleero tuyeweereza kama bulungi engalo omukisa kiraba eriko nti kitwale mu maaso n'endala zonna mukama ne wiiki gye tugenda okutandika n'emirimu gye tunaakola bituweereko omukisa bulijjo bwe tutayiganyizibwa tusobole okweyanza bwe tutyo kuba Yesu Kristo mukama waffe. Abooluganda nga twetegereza okuwulira ekigambo okuva eri omusumba, katugolokoke tuyimbe oluyimba olwokusatu 150 tukweyanza kitaffe. Tuso omukisa guno okwebaza nate mwezi guno gubadde gwa byafaayo tubaddemu n'emikolo mingi
naye ate mmwe ne muba mutuuka obuvunaanyizibwa ne ku saavisi yaffe neesembayo mwezi guno ne mujja Ssemwami Mukiibi omukubiriza n'olukiiko lwonna lwebaza olw'okumpana guno omukisa nate okujja kugabanako nammwe ate n'okuba nga tulina omukolo gw'okwebaza kwa mukyala Stella Katumba olw'okumala emisomo. Twebaza abayimbi tubeebaza okubeerawo bulijjo n'omulanga ate n'okutuweesa kubanga abantu muliiwo okusinza kwaffe kudobonkana. Kankozesa ekigambo ekyo kale abayimbi bano batuzaamu nnyo okweko mu ngalo bano. Mwebale okutukulembera mu maloboozi. Ebitundu bye tusomye bibadde bigazi naye okuwulira kwange kugenda kusinziira mu bikolwa by'abatume essuula eyo gye tusomye okusingira ddala okuwonyezebwa kampite kuwonyezebwa kwa Peetero. Naye we twatandikidde mu bassekabaka ekisooka ekigambo kya Mukama ne kijjira Sulemaani nga kyogera nti eby'ennyumba yo eno gy'ozimba bw'onootambuliranga mu mateeka gange n'otuukiriza emisango gyange n'okwata ebiragiro byange byonna n'obitambuliramu, kale nange naanyweza ekigambo kyange naawe kye nagamba Dawudi kitaawo. Naanyweza ekigambo kyange nange kye nagamba Dawudi kitaawo. Badde ntunuulira olunyiriro ne ndaba nga lugazi, ne ndaba nga tuzimbye amayumba mu ngeri nnyingi. Tulina omukisa abamu tuyinza okuba tufunye omukisa ntuzimba ku mayumba naddala ewaffe ekyaddondo. Wano simanyi waasobola kuzimbawo ogula buguzi ewedde n'ogamba ofune poloti n'ofuna pulaani n'okola kyakasente oba okola ki balina okuba babiliyoni oba bamiliyoni basobola okukikola. Abasamba omupiira bakikola. Si kyangu ne tuzimba ennyumba, naye ennyumba eyo eyinza okuba okuzimba ennyumba amakaago. Ennyumba eyo eyinza okuba okuzimba mu kusoma kwo. Ennyumba eyo eyinza okuba nga Mukama omusaba akubeere okukuza abaana bo mu ntiini, okukuza abaana bo basobole okusoma, okukuza abaana bo basobole okuyita mu muyaga ogw'ensi eno. Ekigambo kyange Mukama ne kijjira Sulemaani nga kyogera nti eby'ennyumba ye eyo gy'ozimba bw'onootambuliranga mu mateeka gange. Sulemaani twali tusomero lituggweredde kyamutwalira emyaka 7 okuzimba yeekaalu gye yali azimba, naye ng'ekigendererwa mu kyo yalina okutambulira mu mateeka Mukama g'akoze eki amuwadde. Amateeka ekintu ekyo kigazi era buli tulaga waliwo amateeka. Katonda mwebaza kubanga emitwe gyaffe gino oba yagikola ate okubanga osobola okukwata ngezaako just nga ku entry point okuyingira ng'olina enjigi ennaku zino za bupoodi, oyingiramu ng'olina kuteekamu kipoodi eyo n'okola ki n'ogijjukira. Olina okutuukayo mu budde ku mulimu, ago mateeka gali awo. Ate n'oba okole nga 2 ago naye amateeka gakola ki naye n'ogala ki okatuukiriza osobole okuba nga osobola okufuna ki kyekeyo ng'omwezi guweddeko. Amasimu gaffe tugateekamu password byakoze bukya. Mukama oba ya puroguramu yaffe gikola ita mutima gwaffe mu mitwe gyaffe okuba nga tusobola okujjukira ebintu ebyo byonna. Kiki kye njagala okunyweza nti tutasobola kutambulira mu mateeka ga Mukama waffe,
beera nga tezitambudde bulungi. Amateeka gano oluusi gakola ki? Gaba mazibu, gakaluba, naye twebaza Mukama tusobola okugakola ki? Okugatambuliramu. Ebikola by'Abatume essula ey'e12 olunyiriri olusooka lugamba nti Kerode n'agolola omukono. Okugolola omukono ekintu kigazi, omukulembeze wagolola omukono oba oluusi omukulembeze n'akangula mu ddoboozi ng'omanya tebijja kuba biki, tebijja kuba birungi. Era luli Abaganda twakulanga tumanyi nti bakuyita embuga ng'omanya tebiteredde, tebakuyitira byaki bya mirembe. Kerode ntumanyiko nti yali musajja si mwangu. Kristo yazaalibwa yalagira abaana bonna abatalina myaka 2 babatte, ng'ayagala okulaba nga yeekuumira mu ki obuyinza. Bamugambye nti azaaliddwa ali bakabaka, n'ateeka etteeka batte bonna abatalina myaka 2. Kerode ono yagenda n'asanyuka n'akola embaga. Yakola embaga n'ayita abagenyi be bangi nnyo, n'asanyuka waliwo omwana muwala n'azina nganyuma nnyo, n'amugamba Kerode yasanyuka, yamugamba nti okimanyi saba kyonna ky'okola era nja kukola ki? Nja kukikuwa. Mwana muwala n'agenda neyebuuza ku maama we. Maama we n'amugamba mpa omutwe gwa John omutukuvu, Yokaana omutukuvu. Sobola kudda mu bigambo bye era nekikola ki? Ekituukirira Yokaana ne bamutebako omutwe. Ki kye njagala okugyayo nti obukulembeze baba n'amaanyi, era amaanyi ago oluusi bagakozesa mu ngeri yaabwe baba bakoze eki? Basazeewo. Tinagolola omukono. Abakristaayo Abayudaaya baali bazze mu kiseera ekyo mu Yerusaalemu nga bajjukira Katonda yabawonya okuva mu nsi ey'ensi. Ali bakikuza buli mwaka buli mwaka. Okugumu baali bazze. Kristo yakafa, abajulizi abatume baali naye nga kyabutaabutana n'okutta n'atta Yakobo muganda we wa Yokaana. Kati bwe yatta, ekyewuunyisa ti abantu abamu ne bakola ki? Ne basimba. Era mu kusimba naye n'afuna amaanyi ki? Mangi anoonye baakola ki? Ayagala okutonda. N'agamba kankwatire ddala ni Peetero omu ku byakuli ekibiina kye. Era n'amukwata n'amukanyuga mukomera. Nabadde neebuuza, Peetero amaanyi ge yalina luli baakwata Kristo n'aggyayo ekiso n'atemako okutu ne bakuzaako, ku luno tegaakola ki? Tegaavaawo nga bagasaana. Batandika eddenya nti n'otambulira mu kigambo kyange n'ennyumba ya Mukama nakolera ebintu. Ennyumba gy'ozimba, kale mu kiseera kino Katonda atandise okuzimba mu bulamu bwa Peetero. Kiseera kino abuzimba atyo nti yali yalwana luli mu maanyi ge, kati alindira kiddako, alina kulinda obubaka obuva eri Katonda. Era kyeyakola amututa mukomera. Nole neebuuza abajjaasi munamuka era tanso kyebuuza era wona n'ekintu era nafumbi agenda ntaba kububu bagamba Uganda nti oli muntu bw'atazze n'olaba kadenge ez'etooloola nnyingi n'ezikimanyi nga talina kamondo nakamu, talina ki. Naye abakulembeze baffe balaga ki? Amaanyi, balaga obuyinza. Ekyewuunyisa okusanga omuntu gw'atwalira mu kadenge ne muziwa emisango omugenyi era kuba ennyo abapoliisi mumanya nti balina omuntu batwala muki mu kkoota. Ate abakulembeze bawo niwe abayita tomanya nti bakola ki? Bayitira wewuunya wewuunya egenda etambula ki? Niwe abakabaka ennyini yatambula
oba poliisi. Ensi endala kikola ki kyawunakanako, naye kigaala okunyweza nti balina obuyinza. Obuyinza obwo ekkanisa ng'etidde, ekkanisa aterina gyetta, ne basawo ne badduka bakole ki? Basabe. Ng'amaanyi gaabwe gavudde mu ki? Kulwana n'emikono gyabwe gazze mu kudda ku maviivi. Ne gava mu kulwana bo, ne bagenda ne batuula awantu mu nnyumba eyo ekigambibwa nti bagenda gye tuyita upper room, ne banyiikira mu kusaba, ne basaba. Oba oyagala okuzimba ennyumba yo, ekintu ekisinga obukulu mu byonna kwe kunyiikira mu kusaba. Osaba ebintu byonna biba bizze, kiki kyokola oba wosooka okwetukira. Okukira kubeera muntu, naye bano bakola ki? Ne bafukamira ne basaba. Mu kiseera eky'enniike tutera okudda wansi ne tusaba, naye ate ne mu kiseera eky'essanyu kyandibadde kirungi ne tufukamira ne tusaba. Nzeza nti Kerode mu kiseera ekyo yali asanyuse, ate ne byonoonekera Yokaana Omubatiza ataali mu kifo ekyo. Tujjukirayo Yobu, batabani be baabeeranga ku nnyina gye baabadde bali mu masanyu gaabwe, ate ebizibu bikola ki? Nti batabani baffe, ab'ennyumba zaffe, ab'eŋŋanda zaffe, mikwano yaffe nga tebali naffe wamu we tuli, tufukamire tunyiikire mu kusaba. Basaba. Era asaba. Era Mukama n'abakolera ki? Ekyewuunyo, essaala zaabwe ziyibulika. N'akozesa bamalayika okujja okukola ki? Okuwummula Peetero. Ne Peetero yennyini ekyamala okwawulira yakyewuunya, yali alowooza nga ekiri mu ki? Mu kirooto, naye maanyi gamuweddemu, asuubidde talina bw'ayinza kuwangula lutalo. Abakristaayo tusibiddwa mu ngeri nnyingi, ne weesanga ng'ensi ekomye, buli w'okuba wonna wakola ki? Wafunze. Naye wakati mu kusaba, bamalayika bwe bajjira, ettangala kijjula ekisenge. Essaala siza na Peetero, tulaba Peetero bagamba nti asaba. Abakristaayo be baasaba, abagoberezi ba Kristo be baasaba. Olina kusabirako. Ekkanisa eyinza okusabira, yes, naye tujja kwegamba ojja kubanga ekusabira bikumanyi. Onoomanyika otya buli lw'onojja gw'osooka gw'osembayo okuyingira, sisala musango nyonjitayo nsonga ya gw'osembayo okuyingira, gw'osooka okufuluma. Kale kiba kitegeeza nti tomanyiddwa mubasi bantu bannaffe, nti ekizibu kinaabaawo teri akola ki? Akusabirako. Tubeere abeerufu mu mitima gyaffe, tufeeyo tusabeko ne bannaffe. Aba bagamba essaawa ey'omwenda, sinatandika kikola, ne bagamba ku ssaawa 9 ogw'ekiro, essaala zisooka ku ssaawa 9 ogw'ekiro, baali nnyo bakiteekanya, kitesitinako ndabye nti essaala Mukama abasaba essaawa 9 Mukama akola ki? Atera okukola ki? Okuwuliriza. Nti tutafeeyo okweyanjuluza. Singa Peetero yali tamanyiddwa mu bantu, tebandisabe, osanga ate kyandibadde ki? Kyandibadde kirala.
nti bwe baasaba ekitangaala tekyajja mu kanisa eri gye baali basabira. Ekitangaala kijja bali basibitaani nti naawe wakati mu bizibu by'otambuliramu, naawe wakati mu challenge ez'otambuliramu, Mukama n'akuyamba, ekitangaala nekikola kijja. Tulina okwebaza okw'okusoma postgraduate. Okusoma okusomyeko mbadde nkusoma ennaku zino si kwangu, era mukyala Stella tukwebaza olw'ekyo, kubanga oba otegekera abato ate naawe ne weekubiza osome si byangu. Olina okubiriza. Kati waliwo awo nali ntunulamu bawala bange nga bavaayo nendaba makisi ze bafunye, nange neekeberamu ze nafunye naku kati mbagambe ki mbanenye bawane bo bansizeeko si kwangu. Oluusi n'obabuuzaako bakuyambeko n'okutereeza, omanyi batuusa bintu bakola referensi, si kwangu. Naye wakati awo kusoma ng'okwoye ng'okola ki, Mukama ekitangaala kye ne kijja, ate n'okola assignment ezikola ki n'oziyita. Kintu ekyo kikulu nti wakati mu kintu kyonna ky'oyitamu tusabe. Naye si kusaba kwekokka, tubeeko ne ba prayer partners bwe tusaba nabo. Nina omwami omutanywanisi wa nnyana ali mu America, mukwano gwange nnyo, sina nakyogako before, sina kyenkola nga sikoze eki, simugambe nkubira ne tusaba. Nawo n'omulala ali Ntebe, twabeeranga basatu nabaali bansinga balimu nga myaka 7 kati mu gyegyo, naye nga tutuula ne tukola ki, ne tusaba, ne tunyiikira mu kusaba. Bwe tunaanyiikira mu kusaba, Mukama ajja kukola ebyewuunyo. Nti amaanyi gampeddemu ze sikyalina maanyi, neewaddeyo gy'oli okole ki, onkolere ekisa. Naye mu kusaba okwo tuwulirize ate. Waliwo abamu tugenda ne tusaba night prayer, which is good, tusaba 24/7. Naye oluusi ate mu kusaba okwo Mukama atulaga ekirimu nga tetuwulizza, ebimu ne bikola ki, ne bituyitako. Omukyalo omukozi we yajja okubaga nti owaayi bwe tubadde tusabira ku luggi akonkona, simanyi oli mulalu, tuwayo olwaluse nga tebakikkiriza essaala Mukama azizzemu, naye bo bakyakusaba, tebayina tayimu yakola ki. Bwe tuba tusaba ate tuleke Mukama ayogere naffe. Ekiseera ekyo yamala okusinga okutuma bamalayika, Peetero n'avaayo n'ayita wona omuwala ajje akonkona, baga nti awayi mukendeeze mu kusaba essaawa eno, ate kye mbadde musabira tuuse. Bamuyita mu ki? Ate oluusi bwe tusaba twesanze nga tuvuddeeyo nnyo, si kibi okwesabira, naye ne weesanganga owaddeyo ensonga zo n'oziwa ekiro kyonna. Mukama ate abayagalamu ekiseera n'owuliriza kyakola ki, kyagamba. Mu kiseera ekyo Mukama ayinza okuwa ki, endagala nga nti obusi buno bw'olina ate wandikoze bwoti n'okola bwoti n'okola bwoti. Era malayika we zajja zagamba Peetero nti zimuwa mugundi, zuukuka. Amala okuzuukuka, yambala engatto zo, tambula ng'onyera. Nti mu kusaba kwaffe ate mubeeremu okuwulira Mukama kyakola ki, kyatugamba. Tugoberere ekyo. Abantu bangi tubalaba e Uganda, oli n'abatwala n'abasabira n'abagamba ebigambo, n'agenda ne beesanga nga end result tebadde eki, nga bo tebakyasobola kwesabira, balinda oli abakola ki. Tusabe ate tuwulire Mukama kyakola ki, kyagamba.
ate otunaawulira tuteeke mu nkola ebyo. Singa Petero ekiseera kyagamba nti sijja kuyimuka sirina gye ndaba, yandisigaddewo era yandikoze eki. Okusaba kwaffe atuwulira ekyo ekiba Mukama ky'abantu. Si kyentegeeza bw'oba olina ekizibu tusabe, naye mu kusaba okwo tusabe Mukama atuwe engeri gy'atujja mu kizibu ekyo, oba atuwe engeri gy'atuyigiriza okutambula mu mbeera gye tuba tukola ki. Waliwo ekizibu ekijja, waliwo akatabo ke mbadde nsoma akali ku Helen nagamba tutusa Mukama otuwonya kino tuwonya kino tuwonya kino, naye ne twesanga nti abamu babadde balema. Neno ga Mukama awonya abalema, kati gwe nekibeera oluyimba lw'essaawa eyo, naye ne weesanga oli agambye nti nze nsabye ekintu kino Mukama akoze eki kimemeddeko. Kiki ky'otegeeza ekyo? Naye oyo ne kimugaana okujja okumanya Katonda kubanga yamulemezza mu ki mu bulema. Mu kusaba kukundi ate tulowooze tuwulirize Mukama kyatugamba. Oluusi embeera gy'oyitamu nga Mukama akugamba nti ayagala kuyigiriza bugumiikiriza ekintu ky'okola kindi namubu, tambula ne Mukama bw'obuulira. Okuwulira okwo Mukama ajja kukulaba ekkubo osobole okutuuka mu kifo ekituufu. Nga gye natandikidde nti ennyumba gy'ozimba olina okuba ng'okkiriza Mukama waffe, okukkiriza Mukama waffe ng'ogondera amateeka ge, ennyumba ejja kukola ki? Ejja entambulayo yonna wakati mu bizibu ekulembeze okusaba. Tubeko ne bannaffe be tusaba nabo, tubere ne network abantu be tutambula nabo, bwe tuba n'obuzibu twogere. Si kikyamu ekiri mu sitaani kugamba nti owaayi era sindaamuza mmere, kiri mu sitaani bw'onooyogerera ojja kufuna akola ki. Ngeza nagenda bwe twagenda Manchester motoka ne tufaako tukutaabuta n'okukomawo e London, tosaa sente nnyingi n'okuvaayo. Twakumpulira nagamba mpira munnange okusaba naye twawula ffemira tulina kirage support fund, wayogeddeko nabo. Nasooka ne tusaba ate nampa solution nga nenkola application ne bampuliriza, nali mmanyi ngamba kyali mpa nampuliriza, nawuliriza okusaba kwange ne bampa £500 ne nfunako emeka. Kyabaawo lwaki basa ali mu kusaba kwange ne ngabangako ne munnange ansabireko, ne mpuliriza kye yaŋŋamba tukiteeka mu ki. Tuleme kutambula ffekka naffekka bwannamunigina, tutambule ne bannaffe. Naye byonna byonna bye tuzimba tusobola kubizimba okuggyako nga twesize Mukama waffe. Mukama alema. Yanziza nnyo tweyanzebe obubaka obulungi bwe butyo. Abooluganda nga tweteekateeka okuwaayo ebirabo, katugolokoke tuyimba oluyimba 193 obugabi bw'ebirabo ebirungi. Hey!
waliyo abantu bangi abaagala okwebaza olwa Mukama byabakoledde, nga mu bo mwe muli omukyala Stella Katumba ne famire ye. Bagenda kwebaza olw'emisomo, obulamu n'ebirungi ebirala Mukama byakoze mu bulamu bwabwe. Katuyimba oluyimba 3:2 ekisa kyo tekitegeerekeka, nga bwe bajja okwebaza n'abalala bajja okubeebalizaako. Tugenda kwebaza ne Zabbuli ya 34 ekisa kyo ekitategeerekeka. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo. Atujja mu maaso go okutukola ssaddaaka ey'okwebaza. Katuyite mu Zabbuli ya 34 ngenda gisoma. Neebaza Mukama mu biro byonna, ettendo lyoli liri mu kamwa kange bulijjo. Emmeeme yange eneenyumirizanga mu Mukama. Obuwombeefu baliwulira balisanyuka. Mukuze Mukama wamu nange. Tugulumize erinnya lye ffenna. Nanoonya Mukama nanziramu, nandokola mu kutya kwange kwonna. Bamutunuulira ne balaba omusana, era amaaso gaabwe tegaagwe, ne bafuna ensonyi mu mirembe gyonna. Olunaku ffe ffenna ne tukoowoola Mukama, n'awulira n'atulokola ennaku zonna. Malayika wa Mukama alitwetooloola, yeetooloola abo bonna abamutya n'abalokola. Mulengere mutegeere Mukama nga mulungi, aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mmwe abatukuvu, kubanga tebalibuulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma bulumwa enjala, naye abo abanoonya Mukama tebalibuulwa kintu kirungi kyonna. Tutendereze Mukama olw'okubanga atuyisa mu bintu.
atutoola saddaaka eno ey'okwebaza atuse omwanyinaffe muganda waffe maama waffe Siteera Katumba olw'okwebaza olw'okumuwanirira mu kiseera ekyo ekyokusoma mu kiseera ekyokulabira amaka ge mu kiseera ekyokubeera ng'asobola okutuukiriza emirimu gye naye akatumi byonna Mukama n'amubeera okusobola okumaliriza master degree. Tukwebaza olw'okubeera Katonda asobola okumulabirira era Katonda asobola okumuwanirira mu kiseera kyonna. N'abo tukwebaza olw'abo abamuyambyeko abamusomesezza n'abo abadde bamubeera mu kiseera kyonna tukwebaza. Abamukwatiddeko ku lugendo lwe luno olw'okusoma n'asobola okuwangula. Tukwebaza okumuwonya enjala Mukama, okumuwa byonna bye yeetaaga okusobola okuba ng'atuukiriza ebyo byetaago by'okusoma kwe. Mukama namuffe tulinamu abalala nga tuzze okwebaza olw'ensonga emu olw'ensonga endala, okusingira ddala abaana abamazeeko emisomo gyabwe mu mwezi guno. Tukwebaza Mukama nti tusobodde okubawanirira, tukwebaza olw'amaka gaffe, tukwebaza olw'emirimu gyaffe, tukwebaza olw'okutujjanjaba, olw'okutukuuma nga tuli balamu, era n'okumukisa mu bintu byonna bye tuyisemu. Mukama tukusaba otwongere emikisa egyo tusobole okubala ebibala ebirungi, tubeere ensonga mu bulamu buno mu bantu bangi, era batulabirako Mukama babeere nga balaba nti tuli banjawulo olw'omukisa ogwo gw'otuwadde. Ebina tubisabe nga tuyita mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimo kw'omuntu beere naffe n'abooluganda bwonna. Maliriza nga era n'okusaba nga twebaza olw'Akabaka waffe okutuula ku myaka 30 ku Namulondo n'obukulembeze bwe bwonna bw'atulaze n'ebizibu byonna by'omwesizisaamu mu bbanga eryo. Twebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama tumwebaza olw'ebirungi byonna byakoze mu masekkati gaffe. Mu kaseera kano kampite omukubiriza ajje atubuuzeeko. Abamu ku mmwe temumumanyi, mukubiriza kajje atubuuzeeko. Abakristaayo mwenna tusanyuse nnyo okubalaba olunaku luno olwaleero. Mukuliko enkuba bannange, mwebale nnyo okujja ne mutasigalaka. N'abo abali ku Zoom nabo tubasanyukidde. Abagenyi baffe nammwe mwenna tubasanyukidde, mwebale okujja. Bannange abakubiddwa enkuba nga mulabye, naye mutambule nga n'umbrellas. Era kansabe muleme kulwala, musobole okukola.
Twaniriza abavudde mu makanisa amalala, abavudde Wotalu, abavudde Greenwich, abavudde St. Chad, awamu n'awalala. Tusaasira nnyo abalwadde abali mu maka gaabwe n'abali mu malwaliro. Mukama abawonye. Ate abo abali ewaffe e Buganda, abamu bambi bafa nga tebalina ssente kubanga tebalina ddagala. Mukama abafunire ababayamba okubajjanjaba. Sinagenda wala, bino bye birabo bye twafuna mu mwezi oguwedde ogwa Juni. Twasaba Sande Muyoka kubanga waliwo parish oba vicars awedde tetwasaba. Okuwaayo kwali bwe kuti: ebirabo pound 19 pence 8, obweyamo pound 288. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye tubasaba twongereko. Ate nga sinava ku kyabirabo, bannange amashini kano bwe kaba tikakola, batuteera account number waggulu, muba mugiraba ku lutambi, musobole okuwaayo bwe mba nga mashini eno tekuuse. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukulisa nnyo abo abafunye ebirungi eby'enjawulo, abafunye abazzukulu, abamaliriza emisomo. Stella Katumba, weebale kulika stress. Bannange mwebazanga nnyo buli muntu yenna amaliriza omusomo. Stress gye bayitamu ebeera y'amaanyi, pressure ebeera y'amaanyi, ebitabo bikubanja, abaana bakubanja, abakyala bakubanja, abaami bakubanja. Kale ebizibu biba bingi nnyo omuntu byayitamu okumala omusomo. Ate bannange abamu abamu bagwa, ate abalala ne bava mu universities, abalala ne bava mu bulamu bwabwe. Kale buli mwana oba muzadde olina omwana yenna oba omuzzukulu ng'amaliriza okusoma, mbasaba mujjenga mwebazenga Mukama wonna awali amasinzizo. Naddala tukusanyuka nnyo okulaba abaana bano betuleze nga bamaze. Tubalaba naffe tuba basanyufu kubanga abaana abo bwe baba bakola naffe tuba tulina kye twateekamu. Mwebale nnyo. Kino kyakujaguza okwebaza Katonda. Nebaza Katonda, nagenda nga obwakabaka nga buzzibwawo e Buganda myaka 30 nalamba. Ate nenebaza ne Mukama, ate naliyo nga bakola ki ng'awasa. Kale nze nina history eyo, abamu bagirina, abamu tebagirina. Kale nkyebaza nnyo Katonda. Ate ne twebaza Mukama okutukuumira Ssaabasajja Kabaka. Ensi bw'ebeeramu obwakabaka ebeera n'emirembe. Newankubadde mulaba nti emirembe tegiriyo bulungi e Uganda, naye abantu b'afuga babeera n'emirembe, babeera n'essanyu, ensi egenda mu maaso. Newankubadde akola mu bintu mu buzibu ennyo, naye ng'akoze. Mumukubireko mu ngalo abamu n'Abagereka. Ate era twebaza abo be balonze okubeera abakungu, omubaka Ssaalongo Kibuuka,
yagenze e Buganda awamu n'omukyala amuddirira Janet Mukiibi, bonna bava wano. Kale bagenze okubakakasa, okubateekako obwami e Mengo. Tubasabire bakunge abantu obulungi, ate nammwe mubawe amagezi, ate naffe tubagondere, tubawulirize, tusobole okugenda mu maaso. Tukulisaayo nnyo Betty mukyala ne David Simugerere abagenda mu America ku mbaga ya mutabani Martin ng'awasa Saala. Mukama yeebala okubatambuza obulungi. Twebaza nnyo omubuulizi waffe Reverend Dean Alex Mutyaba. Weebale nnyo, weebalire ddala okujjanga okutuwa obubuulizi, okutubuulirira n'okwebaza Mukama. Era olwaleero ffenna tujjengayo tusabengako n'abantu abalala, kubanga bw'osabako n'abantu abalala olina ky'oyigamu. Bannange, Ssemumwa Mukiibi nawe sikwerabidde, weebale nnyo, weebalire ddala byonna by'okola. Tusiima nnyo, tusiimira ddala awamu n'omukungu Kalanzi. Bannange, omwami Kalanzi, nze nkwebaza yako ensusso, kubanga obadde mu komiti ebbanga ddene nnyo, okuba empapula akola puroguramu, oweereza bwa adivati nga tetukusasudde. Mukama akukuumirize. Abakwaya leero muyitiridde. Bannange Mako, mwebalire, mwebalire. Abaami bano Frobisher David, nsanyuse nnyo, nyimirirako bakulabe. Oyo artist tumenye mwami Ntwatwa, mwebale nnyo, mukozeewaako enjawulo. Musonyiwe nnina okwebaza bano, kubanga chance ejja luno eyinza obutadda. Susan Kyeyini, taata yeebala okuteendeka wamu ne maama. Weebale nnyo, weebalire ddala, okoze intercession bulungi nnyo, ebadde ya njawulo. Weebalire ddala. Mukyala Walusimbi, tukwebaza. Bannange abasomye ebitulu ebyo, mwebale kusoma bwino, mwebalire ddala. Engineer Ssekubunga sikwerabira, weebale okujja okusabanga ku makya, ate weebale n'okuyamba ku saaliisi y'obuzungu. Twebaza omwami Kafeero ali ku Sunday School, tumwebaza n'abo bonna baakola nabo. Omulanga waffe nawe tetukwerabidde, weebale okuneekera okubeera ngayo. Kakati basinaba kugenda kutusembayo, abagenyi baffe okusoose omulundi okujja wano okusooka bayimirire tubalabe.
ngenda kubasaba mweyambire ate aba kulinda ddala erinnya lyange Deborah Obafemi, mbeera Sutton nga nkolera corridor. Leero maama yajja okunkyalirako okubeetala neŋŋamba nina okunoonya sandisi y'Oluganda ndeete maama nsome era gwe muludde okusoma mwebagala nze Immaculate Kiwanuka nga mbeera Makindye Ebayiso nsabira mu St. Agnes Kibuye Makindye. Musebo Mako be baweereza olwaleero kati tuyita aba birthdays abazaalibwa mu mwezi guno nga tusoboka ne mwami Richard Walusimbi taliiwo wano naye ajja kuwulira tutumwogeddeko era tumunyumiddeyo. Abazaalibwa mu mwezi guno tubasaba mutye bayimbireko ate babawe n'omukisa. Taata mulungi tukwebaza olwawano Walusimbi abakyala bano abakyala baba Yesu n'abo bonna abasigaddeyo nga baasaba omwezi guno Mukama tubasaako Mukama tukusaba tubawe omukisa tukwebaza olw'obulamu bwabwe olw'ebintu byonna bye bakozesezza mu bulamu bwabwe. Twebaza tusobodde okubawanira era tukusaba obwongere emikisa obwongere nakuzikirwa bakomewo n'ekintu okwebaza newebaza ekitoola kusinga byonna kisobola okutumala okutegeera era Mukama ennyala ya Yesu Kristo Mukama waffe. Nsembyeyo kito kyekyandisoose naye nsazeewo okusinjayo kubajjukizanga nti wano tusaba emirundi ebiri sande ezisembayo omwezi naye mu Augusiti tujja kusabayo omulundi gumu kubanga eriyo ebika by'Abaganda nga 27 Augusiti. Kale ndowooza advert mugirabye sente ze basaba ate musonyiwe njagala kuyita mu bwangu kubanga tutandiseeko leeti olw'ebyuma otusonyiwe. Sande kati mbabuulira ebibeera mu community. Sande ey'okubiri ab'e Greenwich basaba bajja kusaba 13 Augusiti kyekimu ne St. Chad. Ate first Sunday esooka mwezi nga 6 Augusiti ebeerayo service St. John's ewutalo. Bate ne Kent Town Father Balenya Sunday esembayo omwezi naye nabo baba basaba. Kaakati abanaaweereza nga 2 Augusiti
ejja kubeera ttiimu ya Matayo. Kale mwetegeke, mutandike okutegeka amangu. Neebazaayo kano ak'ensusso Matayo. Mwebale nnyo nnyo nnyo. Mwebale nnyo bye mukola. Temusibaamu, muwa, mwagaliza, kandoze ne ttiimu endala nazo zinaakolanga mmwe. Ate tulina n'ekirowoozo ekigamba nti tulina okusasulangayo annual fee nga ya church yonna, nkaaga buli muntu, ekiyamba okulaba nti ebintu bya kkanisa bigenda bulungi mu maaso. Kale bwe tunaaba tubatuukiridde enkyokya temutukoowa, kubanga bwe mutabeerawo kyakitegeerawo, bwe tutabeerawo kyakitegeerawo. Ate neebaza bannanga bali kakiiko ka PCC k'obuweereza, mwebale nnyo ebirowoozo, mwebale nnyo okukola, mwebale okwagalana. Tusabe Mukama atube nga ffenna tukolera wamu, tuyambagana, ate ng'ala tuyambagana ne bannaffe n'amakanisa amalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaagaliza nadde neerabidde ab'e Green bagenda kukyaza Bishop nga 13 ow'e Busoga. Kale ekyo mbadde nkyerabidde musonyiwe, naye mukiwulidde. Abanaasobola mugende musabe bamubalabeko. Mbaagaliza wiiki ennungi n'omwezi gwa August omulungi. Mukama abongere emikisa. Katonda kwagala, naye abeera mu kwagala, abeera mu Katonda, Katonda abeerayo mu ye. Mukama atuwe okusa, atukuume, atuwe emirembe kaakano gyonna. Amen. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna, tukuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe mu kumanya n'okwagala Katonda mu mwana we Yesu Kristo waffe. Amen. Bwe muva wano temugende njala, Mako batukoledde ekijjulo kirungi nnyo. Mwebale nnyo. Abooluganda, katugolokoke tuyimbe oluyimba olumaliriza okusinza kwa leero 277. To